Chiddako ku Salam TV. Ekutusi wako wagula school fees wa mwaka mulamba. Kyoli nokola sasula fees z'omwana wo ng'okozesa mumu. Nyiga akamunyenye emu 65 kamunyenye 8 noti akadaala. Londako namba 2 school pay. Londako namba 1 okusasula fees. Teka mwe namba y'omwana wo okwosasulira fees n'omuwendo gwa sente zoyagala okusasula bw'omaliriza teka mu pin code yo. Aha, awujja kuba oyingidde butereevu mu kalulu k'okuwangula fees za mwaka mulamba. Adhan ngekutusi wako. Hotel Africana. Come as a guest and leave as a friend. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Dua after adhan. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. O Allah, Lord of this perfect call and this prayer to be established, grant Muhammad al-Wasila a high and special place in Jannah and al-Fadila a rank above the rest of creation, and raise him to a praise platform which you have promised him. Adhan ngekutusibwako. Hotel Africana. Come as a guest and leave as a friend. Musena y'emitimbagano si buli kyolaba nti kituufu. Amawulire amafu ensangi zino gasaasaana mangu okusinga amatuufu, ekituleka nga twewuunaganya wakati mu kusoberwa oba kiriwo ekituufu. Amawulire amafu gawabya era galeeta okutya n'okusoberwa. Dismiss ye kakuyegazze okukutaasa. Lowooza nnyo, weebuuze bulungi era sooka okakase. Twegatteko tumanyise bannayuganda ku bituufu byokka. Dismiss, weebuuze, noonyereza, okakase. Ffenna awamu tulwanyise amawulire amafu. Yo fam, it's that time again. Finals. Oh yeah. Go TV. Let's go. Go TV. This is too big. The Premier League, La Liga, Champions League, FA Cup, Europa, and more. Finals. Stay connected to catch all the biggest football finals with your best football friend. Go TV. Love it. You used to tell me that I don't make you happy. All that time you would be complaining. I'll call you every day, yeah yo, beidondolo. Kati osobola okufuna ekibuuzibuuzi kyonna ne MTN Voice Bundle. Kuba ku mikutu gyonna ku beidondolo. Gula bando y'eddakiika 25 ku nnusu 10 beidondolo. Oba gula daily bundle yonna gy'oyagala. Nyiga star emu star 2 olondeko daily voice bundle oba kozesa my MTN app. Wetwogera awamu tewali kitulema. For our teams, ignite your color with Plascon, proud partner of Uganda Sports. Color your world. Two of the most decorated clubs in English football. It is always a big deal with these. And Garnacho! That is off the very high. Stream all 380 matches for just 15,200 shillings on Showmax Premier League. Visit showmax.com to get started. Al-Hashmiya Hijja and Umrah. Oyagala kukola hijja oba umrah ng'okulembeddwa abakugu mu mulimu guno. Jangu otambule naffe mu Al-Hashmiya. Tukukozesa emikolo gya hijja oba umrah mu bujjuvu bwagyo. Olwo ate ne tukugattirako okukulambuza ebifo eby'enkizo byonna mu byafaayo by'Obusiraamu omuli Masjidi Quba, Badiri, Uhudi, essamba z'entende Ajwa, empuku ya Hira ewatandikira obubaka n'ebifo ebirala bingi. Tambula olugendo lw'ebyafaayo ng'okulembeddwa abakugu nga bakulembeddwa Sheikh
Swalihi Kigondo mu Nabugerere ku Al-Hashimiya tukusomesa bulungi ddala olwo n'ogenda okukola emikolo gya hijja oba umra nga byokola obitegeera. Tusangibwa mu Ndeeba ku Pacific Building. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 oba ku 0759 saako 0772 Al-Hashimiya Hijja and Umrah, where challenges are opportunities. Ensangi zino amaka gaffe tegakyali kifo gye tusula busozi. Waafuuka ekifo we tukolera enkiiko z'emirimu, we tusomera, we twenywereza mu byokwerinda, era we tusanyukira. Ebintu bino byonna okutambula obulungi weetaaga internet eyasigika. Weefunire router ya MTN Wakanet esobola okuyungako ebyuma 32. Ofune bando ya GB 4 ez'obwereere ku $49 zokka. Obagula MTN Wakanet MiFi ku $7.5 zokka. Ofune bando ya GB 15 ey'obwereere onyumirwa omutimbagano gwa internet. Genda ku maduuka ga MTN ogule MTN Wakanet MiFi oba router onyumirwa internet ekola ebyewuunyisa. You like drill? What is drill kind of music? The landscape is changing. New form, new tools. So how do you hope to see the next media brands evolve under your leadership? You don't do that question again. Yo! Best marketers are the ones who can blend creativity and also measurable facts. Overworked, underpaid. I hope you're going to keep this for bloopers. Eno ye Salam TV. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون بعد. قال الله تعالى في محكم كتاب العزيز: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وقال أيضا: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. bakadde ffe ab'ebitiibwa mwenna abali
ku TV ya Salam, bassebo ne bannyabo, bakadde baffe Abayisiraamu, bakadde baffe Abakatuliki, Abakristaayo, aba Seventh Day, aba Orthodox, ba Born Again, bakadde baffe mwenna ab'enzikiriza ez'enjawulo, munzikirize babuuzeeko nti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bannaffe mwe netugamba ab'enzikiriza enzala netugamba Mukama mulungi, nti Mukama mulungi obudde bwonna. Bakadde baffe Allah tumwebaza, oyo akyasobodde okukwatirira entuunusi zaffe, oyo akyatuteeseewo, akyatuleseewo. Muganda nga mpuliriza mwanyinaza ndaba nkutegeeza nti si maanyigo ebyo byonna bya Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwekyo ffe abasiraamu tugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin, amatendo gonna ate nga tuyinza kugamalayo ga Allah wekitiibwa, omulezi w'ebitonde byonna. Bannaffe abalwadde nga bulijjo Allah tumusaba abasuusi, bannaffe abafudde abagenda okuziika olunaku lwaleero mu ttuntu bakawungeezi oba enkya, Allah tumusaba bannaffe abo abasaasire, kubanga ekkubo lye bakutte si baakudda paka biyawma alqiyama. N'olwekyo Allah tumusaba abasaasire, bwe bakola nga birungi abasasulemu mu musera, ebabasobako ng'abantu Allah tumusaba era nga tumwegayirira abasonyiwe, kuba tiri atasobya. Bakadde baffe abafunye ebizibu ebyenjawulo bwombeera yonna, Allah tumusaba naawe Mungu akusaasire, ekizibu kyofunye akukyusirizeemu, akuwe ekisinga okuba ekirungi mu bulamu bwo mu mbeera zo. Bakadde baffe ab'ebitiibwa, wiiki ewedde naye nga sinagenda mu maaso, tusooka okukubagiza bakadde baffe Abakatuliki olw'okufa kwa mukadde waffe mukulembeze w'eddiini y'Abakatuliki Pope Paulo. Kitalo nnyo, kitalo ddala, y'embeera yaffe, leero wooli enja toliiwo. N'olwekyo kitalo nnyo bassebo ne bannyabo, kitalo nnyo, kitalo ddala. Abakatuliki mu nsi yonna kitalo nnyo, kitalo ddala, kubanga mukadde waffe oyo abadde wamu naffe, era ebigenda mu maaso Palestine abadde abiwakanya, era waliwo abayokya Qur'an ebiseera ebyo n'abagana nedda ekikola kibi, amakulu nti abadde musajja mulungi ddala, era kitalo nnyo, kitalo nnyo nnyini ddala. Ekyo nga nvudde bakama baffe ab'ebitiibwa, kituliko olunaku lwaleero tuli mu kuwasa. Nabaganda omusomo guno gujja kuba gutwala ebbanga eriwerako, kubanga twasoma omuntu owasa otya, era obufumbo bwalitambudde butya wakati w'omwami n'omukyala, wakati wa taata ne maama. Era omuntu omutuufu okuwasa wali badde owasa mu maka ki?
nabategeeza ne mbagamba nti tolonda kkubo kuba bw'onolonda ekkubo ojja kutomera era bwobozeeyo ku bakadde baffe abatuzaala bajjajjaffe ne bakitaffe bwe baali bawasa bannyaffe bamaama baffe bajjajjaffe bakolanga batya musajja mukulu bwe yalabanga nga mutabanyi we atuuse okuwasa yakwata ekkubo n'agenda ewa Kamaadi ngeza bugeza nga yawudde nti waliyo abawala n'akyala era nga bw'akyalayo asulayo yeetegereze abaana bali abawala abamukwano gwe neyeetegereza abaana abawala bajja ne bamubuuza ne bafukamira enjogera yaabwe ereetya gwo amaka galimiridde gatya maka malungi galimu eddiini baga omusiraamu Muhammad Abdallah Rajabu Murshid Abdurrahman Hamad Umar wandibadde owasa otya kati taata yagenda wa mukwano gwe Murshid Abdallah yeetegereza alabe nga yawudde ndi wali abaana abawala bw'atuuka awo nansula ennaku bbiri ali wa mukwano naye nga teyayogedde kimututte yeetegereza embeera omanyi okuwasa si bino ebyenkoko olina kwetegereza wogenda okujja maama w'abaana kati muze bwe yeetegerezanga embeera eyo esobola kwetegereza amaka gali gatya obuyonjo kubanga omuzungu yagamba charity begins at home obugunjufu butandikira waka kati taata w'omulenzi agenze ewo gye bazaala omwana omuwala gwayagala okuwasiza mutabanyi we neyetegereza obuyonjo kabuyonjo ayimiridde atya oba ekintu kimana ekintu kikulu kabuyonjo ali atya ebintu babyoza batya waliwo akatandaalo naye bannange ebintu ebyo nyatubizzeewo kyovani mu byalo edda fe twakulira ng'amaka abegombolola bajja bintu byalinga 3 betegerezanga onawo omusiri gwa muwogo kabuyonjo weeri akatandalo weekali ebintu ebyali 3 kubanga ebintu bikulu olina emmere eyinza okuyamba mu kyeya so si kati nga lunaku zino nti buli omu yeefaako lulwe fe we twakulira nga gavumenti esindika abasite balajjo balabe mulina emmere awaka muwogo kuba muwogo yemmere esobola okuyambako akabanga akawerako yeerwa mu ttaka omwena musiri gwa muwogo nti alhamdulillah kabuyonjo nti weekali tekaliiwo ngaolwogo ojja kufuna obuzibu nanyini maka era nga bagamba bunambiro bakuba nebbanga tukwadde wiiki 2 okudda kabuyonjo weekali akatandaalo tyoza ebintu omala gasula busuuzi awo tuwenda okulaba akatandaalo ekyalinga ekyokuna ekyokwongerako enju mumaali okumaala enju kwayo se tewalinga siminti mwavuuka bennaku zino temubimanyi enju nga bagimaala kuŋŋaanya ettaka notekamu nevu n'obusa n'omaala
mu byalo egyo twakulira lwaki omaala kwewala envunza ebyo tebimanyi naye byaliwo kati taata agenza okwetegereza amaka gayimidde gatya mu mbeera eyo ti alhamdu abaana walungi tyotyo abaana emirimu bagimanyi abaana abawala oba batula butuuzi omwana omuwala ateekeddwa okutendekebwa engeri omukyala gye yeeyisaamu amanye okwoza ebintu akima amazzi afumba ennaku zino bamaama baffe bakyala baffe temukyafa ku bintu ebyo kyova ennaku zino amaka gatabuse ku lwaki enteekateeka si nnungi okuva eddala waka gye bazaala abaana b'obuwala n'ab'obulenzi kataata agenze yeetegereza embeera eyo alabe nti omuwala gundi Fatima oba Zainabu oba Khadija oba Aisha nti ajja kusaanira mutabanyi wange era ko lutayogera n'akwata ekkubo n'addayo ewuwe kati oyitawo omuyezi ebiri akwata mutabanyi we Abdala mperekeraako ng'amwerekerako baddeyo eri gye yakyala okwetegereza era nga bwatuuka awo nga babaaniriza nga edda ebintu ennaku zino tebakyafumba bagenyi mmere lw'embeera n'emmere yaliwo nga bafumba emmere bw'abanga agudde bugwinga bwe yagwa tuba talaze ngaddira emitwalo 3 ngeza bugeza ono akyadde ng'awa mukwano gw'oli nti mukama nti baleete envwa kulaga enkolagana nenneeyisa eyalingawo ngaddira emitwalo 3 afunye ekikoona kanti muganda wange nti kano bateeketeeka envwa ne baleeta ennyama ne bafumba bana bawala nga bateekateeka bajja beetala ne bajja okufukirira engalo ne baleeta emmere ono omutaata ayagala budala alabe kubale abaana bawala nga bamala kulya nga basiibula kawunga sawa 10 badde bakwata gaali yaabwe bavuga baddayo nga mugamba nti budala nti gitwagenze bali abalowa balabye nti nabalabye fulukwa yakusanyusiza nti undi Zainabu yansanyusiza nti kale kati musile mukulu ng'akwata ate olunaku olwokusatu ng'addayo ewa mukwano gw'oli timula ekindesebwa nti mutabanyi woli gwe nayita juzi nti omanyi nti namulaba wamulaba otya namulaba muvubuka si mubi anti munnange nti atuusa okuwasa naye bw'ogamba otya labayo enjogera siko bugula nti ati zize wano wamulaba nti wamulabye otya tambuuka nti nabese ti mutabanyi wange owokubiri oba asooka tyotyo naye yatuuka okuwasa naye nga bwewalabye to nti naye yabadde asiimye Khadija gwe olaba otya ekigambo ekyo ate waliwo obuzibu nti tewali buzibu kati nga bateekateeka mbaga si bintu byakulonda kkubo bakama bakituliko okuwasa tolonda kkubo genda weetegere nga banakugamba kuba ennaku zino kati bakaddevu tebakyabisobola naye kati mwavuuka mwekoleka ku nsonga nakugamba nti tambula ogende omuwala ali ludda wa nti omuwala ali Masaka omwana gwenyaga ali Busoga ali Masindi suula enkesi lwaki ku lwokubanga weetegereza maama agenda okubeera maama w'abaana bo
sitwagadde kifuwe ng'otizza munda sitwagadde wejjusi weetegereze gy'ogenda okujja maama w'abaana bo enneetegereza ziri 3 esooka eddiini eyimiridde etya eddiini kintu kikulu era bana bagamba nti rasul agamba fadhfar bidhati ddin taribat yadaka bw'obanga ogenda okuwasa wasa omukyala munaddiini obulungi sente obugagga si kikulu naye ekikulu ddiini kulwokubanga adoniya mataun ensi kucacyanca kusanyuka wa khairu mataiha almaratu saliha naye okweyagala okusinga okuba okulungi ye mukyala omulongoofu munaddiini nolwekyo eddiini kikulu kati gwe eddiini eyimiridde etya namba eyokubiri amaka gayimiridde gatya mu ngeri eyaffe eya bulijjo eyokusatu omuwala gwogenda okuwasa alimu omulamwa wabeera nabaleekaana basabu ne banyabo katuwummulemu katono tudde inshallahu taala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azam TV banna mu byokunyumirwa okulaba TV bongedde ebirungo mu mpeereza yaabwe nate. Funa kiti ya Azam TV ku $8 gyokka, kituufu ddala $8. Oba funa dikoda ya Azam TV ku $4 gyokka. Ke kaseera okwemala eggoga ne La Liga, Italian Serie A, German Bundesliga, Ligi ya Saudi Arabia ne Carabao Cup. Ku Azam Plus ne Play Package mu HD nyumirwa ebina Uganda ku Chamuka TV. Ku Azam Pure ku $13 zokka buli mwezi. Nyumirwa ebyemizannyo ebya buli kika ne Azam TV. Ekyasinze okuba ey'ebbeeyi layisi wano gende wa agenti waffe yenna oba okube ku ssimu nooti 312 3 nooti omanye ebisingawo. Azam TV, entertainment for everybody. You used to tell me that I don't make you happy. All that time you would be complaining. I'll call you every day, yeah yo, baby don't go. Kati osobola okufuna ekibuuzibuuzi kyonna ne MTN Voice Bundle kuba ku mikutu gyonna ku bbeeyi dondolo. Gula bando y'eddakiika 25 ku $10,000 bbeeyi dondolo, oba gula daily bundle yonna gy'oyagala. Nyiga *101 olondeko daily voice bundle oba kozesa my MTN app. Wetwogera awamu tewali kitulema. Wedi Travel is the leading Hajj and Umrah travel agency in Uganda, offering you Hajj and monthly Umrah packages, visa processing, international ticketing, and hotel booking services that suit you best. For more information, call us at 0705 555557 or visit our website at www.weditravel.com or our social media platforms at Wedi Travel on Twitter, Facebook, and Instagram. Find us at Laudel Towers, First Floor, Laudel Road, Nakasero, Kampala. Wedi Travel, your life-changing journey. I want you to spend the rest of my life with you. Tell you every morning how much I love you. Sonia is not what you think she is. What is this funny still doing here? I will leave if Linda wants me to leave. As the eldest son of this family, I need a son of my own. You're under arrest for the disappearance of George Menya. I'm innocent, you know that!
ensangi zino amaka gaffe tegakyali kifo gye tusula busozi waafuuka ekifo we tukolera enkiiko z'emirimu we tusomera we twenywereza mu by'okwerinda era we tusanyukira ebintu bino byonna okutambula obulungi weetaaga intaneti eyesigika weefunire router ya MTN Wakanet esobola okukuyungako ebyuma 32 ofune bando ya GB 4 ez'obwereere ku $14.99 zokka oba gula MTN Wakanet MiFi ku $7.5 zokka ofune bando ya GB 15 ey'obwereere onyumirwa omutimbagano gwa intaneti genda ku maduuka ga MTN ogule MTN Wakanet MiFi oba router onyumirwa intaneti ekola ebyewuunyisa. In the dance of shadows and light lies the heart of Uganda's resilience amidst the challenges of the night, where innovation meets necessity and education refuses to be dimmed, where connection thrives in the absence of power. Embrace the power of the sun with StarTime's solar range of solutions. And empower your journey towards a brighter tomorrow. StarTime Solar. Power your life. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kati batukomyewo nate tubali tulaba omukyala agenda okuwasibwa atandika atya, anoonyezebwa atya, yetegerezebwa atya. Ekyo tuvuddeyo nti amaka amalungi bamaama netubagamba nti bamaama muteeketeeka abaana bobuwala waliwo newasa omukyala mwanansonyiwa kuba tulina okuba ebifaananyi naye omukyala omwana wange tamanyi wadde okwoza olugoyi n'okufumba obufumbi nga tasobola kufumba mmere ya bbaawe abantu ye ne bbaawe nga tasobola kufumba mmere y'abantu babiri. Bakama bange bamaama b'abaana baffe bakyala baffe banyabo tubeegayiridde muteeketeeka abaana. Ennaku bbiri omwana ng'avuddeyo, ennaku bbiri ng'obufumbo bufudde. Lwaki? Kulwokuba omwana tamanyi kukola mirimu. Tugamba wadde omukyala okola oteekeddwa okuba nga omanyi okufumba emmere ya bbaawo n'abaana bo, kubanga mwe bannakazadde b'eggwanga. Omwana omuwala ateekeddwa okuba nga amanyi okufumba, ateekeddwa okuba nga amanyi babawaata emmere, ateekeddwa okuba nga amanyi bwe basiba omuwumbo gw'emmere, ateekeddwa okuba nga amanyi bwe bafumba, ateekeddwa okuba nga amanyi bafumba batya enva, ateekeddwa okuba nga amanyi basimula batya enju. Ebyo byonna emirimu egyo bannyabo ne bassebo omukyala ateekeddwa okuba nga agimanyi. Kyova ennaku zino obufumo bungi bufudde. Kataata avuddeyo ne budala ne mutabonyi obudala bavudde gye bagenda okuwasa ne bakomawo ne bateekateeka. Onaga nti gyagala embuzi 3 n'ente 2 basasulanga bintu
era taata n'asitula ente 2 oba 3 oba 5 n'embuzi 4 n'azisitula azitwala ewa mukwano gwe Hamadi gyagenda okwasiza mutabanyi womukyala. Bintu byalinga byakusasula so zibinaku kati abaana befumbiza bokka. Omwana ava bukanga yategedde nti taata bamuwadde ente 5 n'embuzi 4 bwendeeta emizannyo taata nzise n'omwana omuwala nga naye afuna ensonyi aga nti banandaba batya nga nvudde gye bangabye. That's why bakadde bafe baatuzaala ne bafumba n'azaala abane 5 waka mulundi gumu awaka wamu senabiri binaku zino n'azaala wano Mariam wali Budala wali Murshid wali enzaali tategerekeka lwaki. Omuganda yagamba obulungi siddya kino tujja kukyogerako inshallah gye bujja. Obulungi siddya naye empisa z'omwana omuwala ziyimire zitya. Kati olwekyo kyova Nabi Muhammad sallallahu alaihi yagamba istawusu binnisai khairan, istawusu binnisai khairan. Mu hijjatul wida yagamba buyali ayole mu hijja gyakola emuweti era yasembayo Rasul Nabi Muhammad ebyengera n'emirembe eri kuyagamba bannange basahaba siramu bange abagoberezi bange istawusu binnisai khairan, mbalamira mulamire bakyala bammwe okukola obulungi okweyisa obulungi. Yani atugamba khairukum khairukum li ahlihi, nti abasinga obulungi yoyo omulungi eri mukyala we n'abantu be. Wa ana nagandi nze Muhammad khairukum li ahli, era nange nze mbasinga okubeera omulungi eri abantu bange. Amakulu nti gwe omwami kati nze ku mwami olina okweyisa obulungi eri mukyala wo. Mukyala wo n'omuyamba mujavda atugamba wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala al-ithmi wal udwan, nti muyambagane mukweyisa obulungi. Mukyala wo n'omuyamba kakati ayoze ebintu asiimule enju ayoze engoyi afumbe gulyawo otudde lwa mukaaga lwa sande otudde waka. Kyovande ebisere bya covid 2019 amaka g'abantu mangi gaafwa lwaki okuba omusajja atulanga waka kuva ku makya paka obadde okuziba tana kakutteko, omukazi n'afa n'emirimu okunaaza abaana okufumba kyayi okusiimula enju okwoza engoye okuwaata emmere okufumba bino bino n'atawaana gw'omwami otudde wali nga boosi nedda kusiba obusiraamu. Kusema kugamba yamba ku mukyala wo, taawanu muyambagane. Kati hajjatire jamu tukole tuze engoye mukunye obavu tukule mbavu zenene mukunye akwine nayo bwokunya oba si ekyo wende hakati ndi kakati gwende ojiro yoza ngikansimule enju mpe ebyovu ebyo nsimule enju usimule enju da kati hajjati ndi nze mama Murshid nze kanjoze ebintu ne mutulo obutuzi omukazi n'amenyeka n'emirimu. Ekyo nekyo kisa obufumbo kubanga tulina okuyambagana. Kati nakuza osanga omukyala akola n'omwami akola mwena mukola era mukowa kyekimu. Naye gano muddawaka sawa 11 omukyala anaaza abaana the same time asiimula enju ayoze ebintu akola ate nedda tugamba muyambagane. Kukola kino zikankole kiri bwe bufumbo obulungi kwe kweyisa obulungi. Mukyala ga nti munange anyamba
kijja muzzaamu amaanyi nawe omwami n'okulaga obuvunanyizibwa mu makaago obeere nga olina obusaasizi irahman fi duniya rahmakuman fisa musaasire bannammwe tusaasirigane mukyala wakole kino gwokole kiri ddala ogamba khairukum abasinga obulungi khairukum li ahlihi ye abasinga okubeera omulungi eri famire ye tuyinza kukola bintu ebyo omukyala nanyiiga ate ajaga nti munanga nyambako niba nawe ayogera nti nze tuyambagana ni tata wa muhammadi tuyambagana tata wa muli tuyambagana akati naye nga nzizeeko emabega obutalonda kkubo waliwo omusajja omu babani Israel yagala okuwasa ndi ku bavubuka bagenda okuwasa n'agamba nti uridu الزواج ولكن سأسأل 100 شخص عن الزواج nja kubuuza abantu 100 bampa amagezi ngeri gye nnaawasaamu se n'atambula n'abuuza abantu omu ku n'omu naye ngenda kuwasa naye nkola nta amakulu oleme kutomera mwabavubuka olimu abavubuka muto myaka 19 toyala kubuuza ku bakadde bo oba etata ngenda kuwasa musajja mukulu jjajja ngenda kuwa naye nkoze ntya mugenda bugenzi kati ulaba omusajja ono mwabani Israel yabuuza abantu 10 n'atwala ku bantu 99 n'aba nga sigaza omuntu omu omuntu oyo omu ayasigalayo n'agamba nti leero inshallah sawa nga 12 awo ezakawunga nti inshallah nja kumakya omuntu gwe nasookerako kumakya okusinkana ngenda okubuuza yajja okusembayo abuuza abantu 10 pokera kumakya saawa emu ng'atambula ng'asanga omusajja ali ku nfalaasi ze mubayabidde tebalina moroka nfalaasi ku mbalaasi abantu wange sana mugamba nti wae ibtaad an farasi likay la tadhuribaka beera eri tonsemberera nnyo bayajamuzanga nti tonsemberera embalaasi yange yinza okusamba naye nabeeraga naye kyenkubuuza tobuuza ki nga kaifa tasawuj mpase ntya wuliriza mpase ntya nawe nti alakubuuza nti amuga nti annisau 3 abakyala benimu abakyala 3 mpuliriza mukama wange andaba ku TV Salam TV namuga nti abakyala balima emiteeko 3 wahidatu lak omukyala asooka wuwo omukyala owokubiri alaik omukyala owokubiri si wuwo owokusatu omukyala owokusatu alaika si wuwo au laka oba wuwo mawole ebintu bino omusajja yamugamba nti abakyala balimu emiteeko 3 omukyala asooka ye wuwo omukyala owokubiri si wuwo owokusatu ayinza okuba wuwo ayinza obutaba wuwo musajja n'atambula kalulaga nti naye sitegedde bulungi nadduka agoberera omusajja kati ye wondi yali kumbalaasi ate teyali kumbalaasi yasanga omusajja amulezewo katono naye oluve namusinga nama nti waayi ebintu byoŋŋambye sibitegedde bitegeeza ki nagamba jabadde nkugamba nti yasanga omusajja atali mukasasiro ali akasasiro nanga ti waayi mbadde ndoza nti oli mu bantu abategeera kuba ebintu byoŋŋambye birabike ng'ebyamakulu naye ate kati ndi akasasiro aga nti tomalira budde ogamba ki naye kyeŋŋamba nti ebintu byoŋŋambye bisatu sibitegedde kankukumbale kisooka omukyalo wo yoyo albikr omuwala omuto omuwala omuto atafumirwangako
qalbuha lak, omutima gwe gugwo. Wulira, omutima gwe gugwo. Wa hubbuha, n'okwagala kwe kukwo. Omuwala omuto amakuja agamba nti gwamavuko agenda okuwasa naku tumagala kuwasa bakyala bakulu olwokuba balinawo kye balinawo mugamba mwagala bagagga naye kati omusajja agambye ono nti omuwala omuto yewuwo oli myaka 25 yakukwasa myaka omukazi wa myaka 5 bwofuna ebisente kyoyagala naye ono akugambye nedda oyo si wuwo. Ono bwagamba omusajja naye omuwala wo yono omuwala omuto atafumbirwangako. Enaku zino ekigambo kya bikiri embeerera naye kati enaku zino embeerera zaabo naye tugamba tukivule nti omuwala atafumbirwangako wadde si mbeerera gwategeeza oyo wuwo amakundi ogenda kumusamu byonna byoyagala kiba tubabuulire tubaga nti wawasa omukyanga omaze okumuwaza omuwala atuusa awaka mubuuli kyoyagala nti muze munange nti kisookera ddala sirinya mu nju kujjako ngaenju eseerera saala kujja mu nju nga enju erumira erimu obulumiramira saala kunywa ku kikopo ekikopo nga kikunywa olusu njagala omukyala saawa 11 nsaye nga maze okweteekateeka amaze okunaaba bulungi saawa mukyala wange kunaaba jero saawa 5 gwa kiro saawa 11 nze wenkomerawo nsangusaye nga omaze okunaaba kyengabo kunvubuka omuwala ono omuto omuteekemu kyoyagala kubanga tafumbirwangako kyonoomugamba ajja kukiwulira yewuwo. Nagamba omukyala owokubiri aleikaat si wuwo yaliwa omukyala omukulu ayazaalako omukyala omukulu ayazaalako otojja musobola alowooza abaana be ate bonafunamu akalumira nga adda alowooza bbaawo oli yamuzaalamu abaana bano abaasooka oyo si wuwo. Onayinza okungulu ajja kulaga nti sweet daddy akulage sweet heart nedda oyo si wuwo kubanga yafumbirako naza ne ku baana ali ku baana be buli nsonga yonna alowooza bbaawo oli yasooka oyo no si wuwo. Nagamba omukyala owokusatu wuwo oba si wuwo yaliwa kituufu yoyo omukyala yazaalako naye ayinza okuba nga tutuufu yazaalako naye nga yafiirwa bbaawe yafa bufi mungu yamugera bba naafa kati oyo bwomuwasa noba nga weewaddeyo okuyamba abaana be kuba ate nekiri mukitegeere tomuwasa ate nomusuuza abaana nti nze munange omanyi munange ebyabaana sagala ebyo omala budde kubanga yazaala abaana be kati abaana obamusuuza abalekeraani naye twala obuvunanyizibwa abaana bafuke baana bo bw'onookikola gwe ayagala okuwasa omukyala azaddeko n'oyagala mukyala w'oyo n'abaana be wallahi ajja kwagala ajja kubeera wuwo. Naye bw'otookikole n'omusuuza abaana be ayinza okusuula lw'abaana olwokuba nti akwagala ayagala afumbirwe naye nga si kwe kwagala kwe oyo si wuwo kubanga ajja kubeera nga niye omusajja n'asuuza abaana bange ddala abaana bange. Kati oyo netumutegeera nti abakyala muli muteeka egi esatu ayagala okuwasa nvubuka mutabanyi wange myaka 23 wasa omuwala omuto omuteekemu kyoyagala muno ba tukikoze kituufu katuddeko ate emabega okuwasa omukyala omukulu kuba nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam tubakubire ebifaananyi mutegeere nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yawasa mukyala wa Khadija radhiyallahu anha mukyala wasooka nabi Muhammad yasookeraku okuwasa yamuwasa omukyala oyo Khadija nolina kyebagamba nga omukyala n'emyaka 40 ate rasul n'emyaka 25 niye yamuwasa naye omukyala oyo Ummul Mu'minina Khadija bintu Khuwailid mukazi yakola daawa ya maanyi
yayamba nnyo nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam addat al amana yatukiza obuvunanyizibwa yamuyamba nnyo awomuko yali yakazalako abaana yazala abaana mu Atiq bun Zurara Khadija yaswera nafuna musema mitanga Atiq bun Zurara namuzalamu omwana gwebeta Haritha naveeyo nafumira omusege gwebayitanga Hindu eyo naye yali musajja naye wandi Hindu atutuma n'abakyala yes olwo Hindu omusajja Hindu omukazi naye omusajja wokubiri Khadija gwe yawoza kwa Khadija yali Hindu namuzalamu Hindu bun Hindu mvuga bayita Hindu mutami bayita Hindu amakonti yali yazalako naye Khadija abasajja bali bafa bufi yemagambi nti omuntu obanga bawa afudde namwandu oyo tuwasa kubanga yafiirwa bbaawe tiyanowa bunobi tebamugoba bugobi Mungu yagenda afiirwa bbaawe oyo bw'omuwasa n'abaana be batwale bafuke baana bo bw'onookikola abaana bafuka abaana bo ajja kuba mukyala wo wannamaddala naye bw'onoomusuuza abaana bo ajja kuba si mukyala wo yala otegeera bulungi kati Khadija eddawa egikola atya mukimanyi bulungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teyali mugagga ekyo najja mukitegeere teyalina sente naye Khadija yali mukyala musuubuzi ate Khadija yegomba Rasulu sallallahu alaihi wasallam namwe abakyala mwegomba omuntu obanga wegombe omusajja mugambe nti amubutuufu nkwagala Khadija radhiyallahu anha yegomba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lwaki yamwegomba kuba Nabi Muhammad yali musajja mulunzi wa mbuzi katata wa Abu Talib nayagala amayigiza okusuubula namuyigiza okusuubula bwamuyigiza okusuubula Khadija awula nti waliwo omusajja gweyita Muhammad rajulu tajir asuubulira abantu ne bafuna sente musajja mwesigwa rajulu amin musajja mwesigwa namuyita namugamba ya Muhammad nti mbadde nsaba nti tali okusuubula okunsuubulira ogende nga Sham biladi Sham gyemuweje bayita biladi Sham ye ensi ebeta Palestine kuba biladi Sham erimu nsi nnya ye Palestine Jordan ne Syria ne Lebanon Jordan Syria ne Palestine zonna zonna bali bayitanga biladi Sham kati okuva e Makka ninajja biladi Sham nga gye basuubula kati Nabi Muhammad sallallahu nasuubula Maria Khadija namusuubulira bulungi nnyo ne bafuna sente yalina omufuka bayitanga Maisara omulenzi yayamba ku mama wa Khadija kati Maisara byalaba ku Nabi Muhammad yalaba ebintu byali bingi namulaba omusajja mwesimbu ate batambula nga alaba ebintu bitategeerekeka ebire omusana ebire bijja ne babikkirira naga nti omusajja wankula kyono kati bwe yaddayo Khadija mubuuza nti we omusajja alyadaga nti we bintu ebinsobedde kyokera ddala nti musajja mwesigwa ate tayogera bintu byakalibule ekyokubiri bwetugenze bwetutuuse Sham nti waliwo omuti gwetutuddemu tufune tuwumulemuuko kati mbadde ndi awo omusasudoti naginanga nti owange man hatha rajul omusajja oyo ani naga nti hatha rajul huwa min Quraish huwa ismu Muhammad walakin abuhu tufiya warajul wulida yatima yazalibwa mulekwa naye naga nti omuti guno lam yajlis fiha illa nabi tekutulibwa ngaomuntu yenna kujjako nabbi naga nti omusajja ono yandiba n'ebyama omusosodoti abulira Maisara makati ebintu Maisara addeyo wa mukama we Khadija amuyangati waye omusajja amusodota ngambye nti oli ututudde naga nti omusajja alabika nabbi n'olwekyo kitugamba nti Khadija mu ebyafaayo neyegomba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amwegomba namugamba Muhammad mutufu nkwegombye olw'amazima go
n'olwekyo nze ndi wabusa ogamba ki ekyaddako Hamza bin Abdul Muttalib oba kigambibwa Abu Talib tawo omuto n'agenda ayogereza Khadija eri taata we Khuwailid naho ekyo Nabi Muhammad n'awasa Khadija ebintu byakola byali bingi mukyala mukulu naye yali munaddiini era bamuyitanga At-Tahira omutukuvu At-Tahira omuntu ataliiko nziro ataliiko ko bamamuyitanga Khadija lwekyo Khadija akola daawa yali nene yayamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amuyamba daawa negenda mu maaso era Nabi Muhammad Khadija yafa nga ali myaka 64 nalika Muhammad ng'akyali mulamu nafuka semwandu Khadija nafa naye Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yalozanga ku Khadija kuba Khadija yazala abaana be bonna Fatima Zainabu Baqasim abana yalinga yazala abaana be kujja ku Ibrahim yeka gwe yazala Mareto kubutiya omukyalo omukibiti Ibrahim kimanyi bulungi yali mwana wa Nabi Muhammad omukibiti ni abaana bonna abasigadde baali baana ba mama waffe Khadija radhiyallahu anha Mungu amusasire asebyenga emirimu kuye naye nga kitugamba nti omukyalo yakola daawa yeyisa bulungi namwe abakyala kitugamba nti mweyise bulungi eri babbaaba mmwe mwe abakyala balina ku ssente nga ofumbiddwa omuvubuka musinga obanga mwenkana wadde olina ssente weeyise bulungi nga mamaffe Khadija yali awa Nabi Muhammad respect era mu ekitiibwa kye naye towasa tofumbirwa ate ofuuka nga gwewawasa olwokubanga olina ssente gweomukyala nedda omukyala wadde ofumbiddwa wadde olina ssente naye twala bbaawo nga kintu kituufu kintu kikulu omuwa respect omuwa ekitiibwa kye nga bbaawo n'olwekyo bagamba kumpuliriza tubagamba abavubuka tolonde ekkubo genda okyale weetegereze londoola gy'ogenda okujja omukyala bw'onoolonda ekkubo byebino ebitufuna nti balwanye mukubaganye mukoze mutya amaka emyezi 2 obufudde kyetwagala kuba okufumbirwa n'okuwasa kugezaako mubale kumpuliriza nsigadde ndi Sheikh Muhammad Musa Luwemba wa Secretary for Dawa Uganda Muslim Supreme Council okusokera ntumira bakama bafu abatukulembera mufuti wa Uganda a Dr. Ashish Shabana Ramadan baje mutumira ne badupite zeba ababiri mbatumira basebo nti batumidde Secretary Generals abakozi ba Uganda Muslim Supreme Council bonna regional assistants ba mufti mwenna ba district kadhi mwenawe mutudde ba matwale mwenawe mutudde baba imamzi ba duati ababulira kikamu kya Allah subhanahu wa ta'ala buli omu yenna namwe nambasira mbanaffe abakatoliki abalokole abakristayo mwenna namba tumidde ne maganda assalamu alaikum wa rahmatullahi Eno ye Salam TV. Adhan ngekutusibwako. Hotel Africana. Come as a guest and leave as a friend. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله دعاء after adhan. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. O Allah, Lord of this perfect call and this prayer to be established, grant Muhammad al-Wasila a high and special place in Jannah and al-Fadila a rank above the rest of creation, and raise him to a praise platform which you have promised him. Adhan ngekutusibwako. Hotel Africana. Come as a guest and leave as a friend. Eno ye Salam TV. How we spend our days